office ya president, office eyokusatu ye directorate ya police. Ensonga gyengenda okwogerako y'ensonga y'omusawo yatuga omwana mu kyalo Bulwayo. Njogerako akaseera kano ffe ng'abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti ya Buyukwe tuli bamativu ne poliisi engeri gye yakwatamu ensonga okulirizinga omusawo ng'ate yali mu kkobaane ery'okutta omwana owuwe. Tulabye abantu bangi mu ggwanga muno nga bayambako omuntu okutta era bali mu makomera. Omusajja omwana owuwe eyatugibwa mu ssabo nga naye yapasitipeetinga poliisi emuteetya eby'okujjanjaba abantu nzinga bwe ndowooza kansuubire nti DPC abadde namu oyo omwami gwola kyangu nnyo okuyimira agamba ndisiise ewafutira wano gula tewanyaga mugenda kuddayo ebyaffe bikoze RDC yabibaddemu ngawera ayamuhake omuntu gunumire okusaba yabende making sure tugenda okola tukimalako beni omayanja ogedde wano no reporting ate noweza noddayo naluddewamu amazemu nekwezi complete obuzibu tulina bwenange bwe munakola ekintu kyonna nga temutaddeemu Katonda waffe yatutonda tetugenda kuba na mirembe mutegera. So bye mukola kyonna olina oteekangamu nga mwebaza Katonda mutegera. Bino mubisanze ku nsi si bwe kiri gye tubeereko naamwe nga mu addressinga ensonga zammwe ezikola kitya ezibaluma. Message yange gye mbagamba eri message emu, tetukkiriza mu kutta bantu nga siriwu kyakoze atya kyayogedde. Tetukkiriza kutta ki mukole emirimu gyabwe mu butenderevu bwabyo. Omuntu aze nga alina ekirwadde kyagala okola ki naye oli wavaayo n'agamba nti nze waliwo anwanisa ku mulimu njagala kumugyawo naawe onookola ekintu ekyo Katonda akutunulidde mutegera. So oli wajja yenna n'agamba nti owaayi nze njagala muntu oyo muggyeko akasente okali naye tokola ki kuba akasente mwana tekaganika mutegera. Gwe kasente kagaye naye tokola ki tota muntu togeza tokkebe bakutta muntu bweza nnyo kizza jjajja w'abaana muzzukulu wange Zekule nyenze eri security poliisi mulina omuze tukwata abantu abakyamu zayogera ntudde Kitega mwerosi y'Ekitega okoma wali kumuyingiza ebiddirire bakugamba no poliisi enoonyereza ogenda okumaliriza omusajja ddala gwe mwakutte nga mukakafu yasse akomyewo. Ffe tetulina mundu tetulina security okujjako bajjajjaffe. Poliisi byeyogera ku gurawundi si byekola. Nze ndi mu security. Ruwayo twabiwulira era ne Ruwayo twajja ne tugendayo. Ekituufu poliisi esinziira nnyo ku bujulizi. Naye olumu pulezidenti atuuka n'okugamba nti omusajja oyo Okero eyatta abantu bamuwozesereze mu lujjudde. Lwaki nti ebinaabeera eri mu kyembazi z'abalamuzi biyinza obutategeerwa abalamuzi ne babikola ki ne babibuzaabuza. Kati ffe nga gavumenti emirundi egisinga twagala nnyo ebintu ebiri mu musana nga biri mu kitangaala biti. So sero bwe kubanga kwe kusaba kw'abantu nga baagala omusana ogwo gubeerewo. Abantu abo bwe bafayiro edde bweyitibwe tunnyonnyoke bulungi kintu kiddala ekituufu ekyaliwo. Tuleme kufunayo abantu abasigadde nga balimu akakunkuna n'ebintu ebirala ate batuuke n'okukola mob justice. Ebimu ku bireetera mob justice bintu ebyo. N'omusawo oyo twetaaga okuddamu okumulaba. Tuleme kuwulira buwulizi nti ate yasenguse ate yagenzeewo ate agenda awala naye akola ebintu ebyo byebimu. Lwaki oli bamwejjeereza ng'ate eno abantu ku kyalo bagamba nti yeetaba mu kukola ki mu muteeko. So ebyo bye bintu
byetwagala okugendako ku budde. Jjajjaffe Mutyaba agenda kujja ku poliisi bafune nabo obukakafu ensonga zo zakolaki zakwatibwa zitya eva since samulaba twali tumanyize agenda kujja ze sinze nonyereza abanonyereza bwe bali CID department weri DPC wali RPC wali regional PSU weri okulaba kye kyagenda maaso kuki kufayire eyo omuntu amulirizinga batya era kyali kitya kubanga nanyonyola bungi mu lukiiko poliisi yawandika statements as per the CIDs ne bawaayo fayire wali omwati wa gavumenti ebyavaayo byali byebyo so mufunze nali manyi nti jjajja amaanyi ge walina essaawa eyo efolakinali mu ofisi nga nkulinze tugende wa CID bide IO PSU RPC DPC jjajja wuno mu munyonyole byali bitya naye tewalabikako era newunyiza olwaleero omuwandiisi okubeera agamba nti poliisi yeeyisa bubi n'okweno nkyewuga bwekanyiniko wawera wali mu miitingi tulabe okujajayisa bantu twogere nga betukola action tunaffe sitwagala abasirikale bavulugavuluga misango mu ngeri bwetyo tulabe okugula buganzi nga tunakufuna bukakafu bwa kintu tetugula buganzi justify funa amazima amatuufu ag'ekintu ojonyonyola abantu believe me or not bajja kutendereza buli wolaga kati bwekinavaayo nga investigation zaali zituufu era ina okuva mu kooti oba era ina okuliriizingibwa onobagamba otya ti poliisi nungi yagamba nti toyogeranga kiri olekirako obukakafu kuba abantu mumuliro ate nga kyoyogera olusi kaki naye nze ekyokufuna amazima ku ngeri omuntu gye bamutaamu omwana gye yafaamu nze ate nze ni namba 1 ku ekyo era ndi mabega era ensonga lwaki taba mu miitingi twabagamba mwe abasawo b'ekinnansi mutuule muyite miitingi mulabe omusajja oyo asawulanga ani yavaawa atandika atya byajjekakafe polisi tubimanyi mwe mubimanyi abasawo abaki ab'ekinnansi era twabao tubagambye mutekinge obuvunanyizibwa mu finding out yajjawo atya akikoza atya abadde abikola atya nemugamba nti eyo doketi yammwe sibe twayogera mwaliwo era bwe twagamba era nga tulinze ekinaava ewammwe nti ono ne tubagamba temugeze ne mukola ensobi nti mwokya amaki amasabo awo mba mugeze mu asoni malicious damage na buli kimu bwe twabagamba ataawo poliisi otuyingirira mu ataano nkozentagala nno naye ng'oli yakajja emyaka egi naye nga supasita kyekigamu ebyo mutima muki mwewala emitima emibi eri bannamu oli baba yakusinze aba yakusinze ensekere kwetisa magi eyo fayiro nze nga nze ndimu oba nkugamba ekisimanyi nakumanya very ready RPC wali waali afande majezi DPC OCCID bonna bali ready nebetugamba tifano saba tugende wali eyi tugendewo bababulire okyali ne wa magistrate wali waggulu chief magistrate madam Nsinge naye waali senator naye bonna bali awo bali bajagiyita egende waggulu ku headquarters bagisomemu what is the problem basindika abantu kuva eri waggulu bajja ku ground mwe mwenyini abali wano abala bajja kugera birala byayogedde wano sijja kugera luddawa otegere bulungi kati bakubuuze wali ofaaki n'ensi abasawo abasinga bali wano buli omu yeemanyi ekufuba n'omulala yeemanyi kuba yasamira nnyo obutafaanana balala buno bwe budde okujjukira nti tulina okubeerawa awamu tusobole okulwanyisa enkola embi eri mu basawo n'okwenaazaako ekibi ekitusiigibwa kubanga mbadde tudde wano tulidde nga nafuwa muwala wange Nabatanzi agambye abo basaddaasi b'abantu obumenye bw'abantu oba enkola embi teri mu ddiini teri mu kibiina teri mu busamize teri mu bulokole wabula empisa z'omuntu mu bikolwa bye nga ye bwe twandibadde tuyita omuki omwonoonyi naye buli muntu lwaba omuntu ayitibwa omusamize era kati bagala emmotoka z'ababbi bannaffe tetuli babbi era ne juzi nayogerako mu twali mu kitugo ne bagamba mu disitulikiti eno bwe kubanga si kusaaga na kulimba bwe siyinza kubuuka kifo kyakusatu mu basajja abakozi abakoleredde emirimu egyemala mu disitulikiti eno
saddaaka zonna ezaali zikolebwa wano ez'okusaddaaka abantu nze nalwayisa ekintu ekyo nenyamuka wangulu wali nembuuza bannange kati embwa tugikimabe tuyambako nti Jjinja bwe tava Jjinja eva Kampala ani yazimba ennyumba eyo embwa mwezisula ya polisi bannange muleme kutufaananya kuba nti tuli bakafiiri mu bigambo naye tuli batukuvu mu bikolwa funa solution kiki kye tugenda okuzzaako nga ddala ddala kikwewuunyisa twayise abasawo oyo ayeeyita omusawo ye mbadde nga yeerwanako awaliko omukono bayoyo ogw'omuku gwe tuzze okulwanira aliwa wali mumwe taata wange oyo musawo lwaki taliwa kuba kati obwami obutono obulwanira muki ate era agali awamu nti akalemeddeko kati wano wadajja okulwanira mu bangi yeetaase aliwa azze wano eriwayo tutegeera butegeezi nti oli omu bamenyi baki ettemu eryagala okujja mu bantu kubanga kino sikira kusaddaaka ekyokusaddaaka nakisaanyaawo wano mu disitulikiti eno niyo no mutemu nga ye ateekeddwa okuvunanibwa ng'omutemu ate munnamulumiriza nti gwe wandagira twalinayo gwampa ne sente zagula obutwa ali awo bwali wano n'okuwulya kati awulire yakola atya eyamutuma tuga nemeddwa obutwa bubwo mwe ali wano wali awo munda awo abeereyo kati bwabanga ali awo ekibeewandika mu fayiro tulongoose busawo oba buweereza bwaffe kuba ffenna abali wano obwajjajjaffe bwamala tukola ki kutukkako mu bizibu bye twayitamu buli omu abirojja lulwe buli musamiza ali wano alina ensonga gyakola ki gyalojja mu bwajjajja bwe yakola ki bwe yabuyitamu so mbadde nsaba nti tusale empenda nga tuli wamu tujjeewo tutya abatwerimbiseemu kuba bangi abeefudde nti baki basawo nze kwe kusaba kwange amanya Kivumbi Emmanuel ssentebe wa division ene y'e Kawolo ekiyisizza olukiiko olwaleero kwe kulaba nga tutereeza enkola n'emirimu gy'abasawo b'ekinnansi tukizudde nti abasawo bano balimu emitendera mingi mulimu abasawo abalina amasabo nga bagamba ffe twasamira lubaale waffe w'ekika abalala bagula ebintu ne babireeta mu kitundu ne bakola amasabo nabo bajjanjaba ebintu ebyo ne bituviiriddeko n'abantu baffe okusaddaakibwa nga bwe obadde owulira eruwayo wano mu muluka gw'eruwayo ku kyalo ky'eruwayeera omwana omuto bamutuse ne bamutta ate nga bamutugira mu ssabo mwenyini kakati ebyo ebikolo by'ekika ekyo ezo si zenono zaffe ezaawana eza Buganda gwe basse bamusse wa myaka emeka omwana bamusse nga myezi 8 ate kitaawe nga naye y'omu ku bateeberezebwa okuba nti yeetabye mu bintu by'okweraguza yennyini kitaawe yazimba n'essabo omuntu ono nga bwe babikola birabika nti nno si bya nnono za wano bya kitemu era nze nga ssentebe avunaanyizibwa ku byokwerinda mu kitundu ntwala ekiseera kino okulabula abasawo bonna buli kiisa alowooza ndi musawo wa kinnansi aleme kwelimbika mu mulimu guno ogw'obusawo ng'ate mutemu nze sigenda kumuyita musawo nja kumuyita mutemu kubanga ennaku ezo waliwo n'omuwala eyakamala emisomo omusomesa era naye gwe basaddaakira saidi zeeruwayo ebintu bino tetugenda kubikkiriza kutambula mu ggombolola yaffe poliisi community yatuta obuvunaanyizibwa ne tukwata abantu abo ne tubakwasa poliisi n'ekyewuunyisa nti poliisi etandise okunafuwa okw'ekika ekyawaggulu poliisi essubi lye tubalinamu tutandise okulikendeeza kubanga suspect omu yamutadde ekyo kireetedde ddala abantu okubeera nga emitima gyenyika poliisi ekola omulimu gwayo abantu betukwata ne tugibawa nga bassa abantu ereme kubazanyisa buzanyisa bwetyo peweki kiriwega nti muzeeyi tata mutyaba bwabanga atulwanirira abalala bagamba mubi naye ngaate musajja mutuufu obulwadde butwale mu nsiko ebikajjo bibiri
Mfuna omuti mwambule muti ogwo wanika waggulu wawo naye ate otute sebo ba emanju wange wali beyambulira usimu oli naleetebwafu namba n'omudagala bwe guti ekyokubiri embuga yange nze sigigala sitekako ndatekako geti naye sitekako kufu buli omu kyayagala kyakola ki kyabakola naye embuga eyange bagenda mu byoto ne bafukamu nze mba tuuka okaka ne buntuukako nti bafuse wakabaka nze nensirika owulira buba bujozi ono bwakola bwati musajja yasindikidde ejjenda gwolumbye bwomanyi gye nava ekika kyewaffe lwaki osoomoza abantu bange omanyi gwe wantendeka buli omu alina ekika kye gyeyakola ki gyeyava gwe tebakutondera mpewo zakusiima busiimi mu bufunze waliwo ababatawanya essebo ne balumba empewo za bannaabwe bazisakalanya